بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من التابعين لهم بإحسان. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukulembeza okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba asse ebyengera bye n'okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera bye n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nejjukiza wakati mu kwekubiriza nga nammwe mbajjukiza era nga mbakubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagira n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyatukubiriza: ala falnattaqillah. Mumanye olubeerera nti ebigambo ebituukiridde bye bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'obulungamu obusinga bwe bwa omubaka bwe yaliko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'ekisinga okubeera ekibi byebyo byonna ebigunjibwawo mu ddiini byataasomesa wadde okuyigiriza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye, atugabire okumutya, atugaggawaza obugagga obulungi, atuwe n'okukuuma ensa zaffe. Lwaleero nga tutunuulira وسائل الثبات على دين الإسلام
وسائل الثبات على دين الإسلام amakubo omuntu nga bw'abanga agenywerezaako n'ageekwatako n'agatambulirako gamuyambako okubeera nga anywerera ku ddiini y'Obusiraamu wakati mu kibuyaga ne mu kusoomoozebwa okungi n'ebikemo ebyekuusa ku kwagala kw'emitima gyaffe wakati mu bikemo ebiyitibwa ebibuzaabuza ebiwugula abantu ne bibajja ku kkubo ettuufu. Allahu almusta'an. Mu makubo ago twalaba omulundi ogwayita amakubo abiri ndowooza ge twakomako. Ekkubo erisooka al-iqbaalu ala al-Qur'an al-azim, okweyunira ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, okukisoma n'okufaayo okumanya amakulu gaakyo n'okufumintiriza ku makulu gaakyo n'okukikolerako n'okukiwulirizanga nga kisomebwa wakati ng'omuntu akiwuliriza ng'asirise olw'okusobola okubeera ng'afumintiriza ku kyo. Ekyo nno kye kinyweza omuntu, era Allah subhanahu wa ta'ala yemu ku nsonga lwaki yakissa mu ngeri gye yakissaamu ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam, era n'alaga ekiruubirirwa ekyo. Wakati nga tuli beeraliikirivu n'okusoomoozebwa okw'omulembe gwaffe wakati mu bantu mu buyitirivu bw'okwesamba kwabwe n'okuva ku ddiini y'Obusiraamu mu bikolwa ne mu bigambo ne mu nneeyisa, tuli beeraliikirivu nnyo ate ku zadde lyaffe. Emirembe gino gigenda gikyukana. Abaganda bagereesa nti emirembe engalo egivaawo tegyenkanankana, era ebitambula mu mirembe egy'enjawulo bya ngeri za njawulo. Omulembe bakitaffe mwe baatuzaalira bw'oddayo n'ogufumintirizaako n'olaba bugwali gutambula ku kwekwata kw'abasajja bakulu ku ddiini mu ngeri yaabwe eyo gye baali bagimanyiimu, olaba nga ya njawulo ku y'omulembe guno. N'ebisoomooza n'okuva kwabwe ku ddiini, mwana wattu osanga nga bya njawulo ku mulembe gwaffe. Ogwaffe gufaanagana bwe gutyo, naye omuntu yeebuuza ate ogw'abaana be tuzaala guno afaanagana gutya? Olwaleero midiya bw'ebanga yabawambye, nga yawambye abavubuka n'abakadde tebalese waggulu, simanyi oba ate ogw'abaana baffe be tuzaala
n'abaana baabwe banaabeera ku biki? Omuntu yenna atakoma ku kwerumirwa ng'alumirwa omwana gwazaala n'abazzukulu be, agwana okubeera nti abaana be aboolekeza ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu kukisoma n'okutegeera amakulu gaakyo, n'okubayambako, okubakubiriza okukikolerako, n'okukibaagazisa, okukiwuliriza olubeerera, nga kisoma, n'okukikolerako mu bikolwa byabwe ne mu bigambo byabwe ne mu nneeyisa yaabwe. Illa anna ma'a al-asafi shadid, wabula ate osanga nga mu binakuwaza waliyo abantu abafuddeyo ku baana baabwe okubeera nga babasomesa Qur'ani ne bamanya ogisoma n'okugikwata ne bagikwata, naye ne babakomya awo. Omuntu ajja omwana mu primary nga tasomangako ku ddiini subhanahu wa ta'ala, bw'amaliriza primary n'anoonya webamukwasisa Qur'ani n'amuteekayo n'akwata Qur'an, bw'amala omukwasa Qur'ani n'amugjayo n'atwala gy'aba ayagadde. Omwana ono n'abeera nga akutte bukwasi Qur'an naye nga miskini talina kyagimanyiiko. Olwaleero nfunye omuzadde omu ampeereza ka clip n'agamba nti seeko oba kyendaba gwe kyolaba, abaana baffe abakutte Qur'an ng'ate Qur'ani nga tebagasizza abaana baffe abakutte Qur'an, oba tebagisomye mu nsoma ntuufu. Bannange, Qur'an omuntu yeetaaga okulaba ngu ofaayo okugitegeera. Omwana waasomye Qur'an oba agikutte, gezaako okulaba ng'omutwala ku ddaala eddala ery'okubeera nga amanya amakulu gaayo, n'okumukubiriza okubeera nga amakulu ago gategedde muyo, okugezaako okubeera nga agakolerako. Ekkubo eryo lya bbeeyi mu kukuuma omuntu n'okumunywereza ku mazima ne ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twakulembeza omulundi ogwayita okulyogerako. Ekkubo eryokubiri, al-isti'anatu billah, kwe kweyambisa Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba okukuyambako, okukwata ku mazima mazibu. Waliwo wowulira nga gakuyinze, ng'obusiraamu bukusobedde. Waliwo wowulira nga okusoomoozebwa kukususseeko, ng'oyagala eky'obusiraamu okisuule, nga kikulemeredde. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukunyweza kigambo kinene, kigambo kya bbeeyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze, aleme kubeera nga okyuka bw'anaabanga akuyambyeko. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kuwona, wa illa eddwa z'osanga abantu nga bayifunye okusoomoozebwa kungi mu kwekwata ku ddiini busiraamu, basanga bazitoowereddwa. Olaba mu suratul Baqara abaddu abagamba nti rabbana afrigh alayna sabra, Allah tubundugguleko obugumiikiriza, naye tuwulira nga tusoomozeddwa. Wathabbit aqdamana,
ebigere byaffe binyweze tuleme kudduka ku kino kyetuliko ekyobusiraamu. wathabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Allah tutaase ku nkwekwe z'abantu abatakukkiriza. waliwo azze espaasi yagirese ningeti almost wakati tuyambe kajettereze. Barakallahu fi basi apaakinze mu geeti wakati motoka ya spasio gendo yambeko abantu basobole okutambula. Okunywera ku busiraamu n'ebyabwo Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kisoomooza oluusi atuuka n'okutuma bamalayika be bajje banyweze omusiraamu oba abasiraamu wakati mu kusoomoozebwa nga bw'okisanga mu suratu al-Anfal. Allah we yagamba nti idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. mugende munyweze abaddu abakkiriza. saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. suratu al-Anfal aya 12. kale baganda bange, istainu billah, musabe Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko kunywerera ku bituufu. naye oluusi okunywera kukalubamu. kukola kutya? kukalubamu. lunaku lwa mu wikendi muno wabaddeko wenabaddeko ku mukolo, naye wenabadde nvaawo nga bamperekerako abaga nti Allah yebale kubanyweza. aga nti seeka si byangu, Allah atusaasire. abantu bayombye, abantu batuvumye bayombye ne bakola batya? bayombye ne batuvuma. abantu baga nti kakati tiketi twaguze zaaki? twaguze zaaki okutambula okujjanga ku bino bye tujjako? Allahu almustaan. Musa alayhi salatu wassalam bw'amala okwowoola abantu ne bibaawo ebyabaawo, abamukkiriza ne bamukkiriza, omumpembe yabeewerera Firawuna n'abaga nti ngenda kubakola bye mutalabangako. Guli mubadde mu muzannyo, ngenda kubatobojjola mbatemeka emikono nga bwe ntema okugulu, nja kubawanika ku mirabba, mujja kumanya ani asinga okubonereza era ani asinga amaanyi. beemulugunya eri nabbi waabwe bwe baali bakkiriza n'obubaka bwe yali abajjidde nabo, ne bamugamba nti ekituufu udhina min qabli an ta'tiyana, tunyiziddwa n'ebitutuusibwako bibadde bingi nga tonnaba kutujjira. nakutusomesa kwawula Allah subhanahu wa ta'ala nakubeera nga gutusinza, naye ate wa min ba'di ma ji'tana, olira omusajja byatwewerera oluvannyuma lw'okubeera nga otujjidde ne tukukkiriza.
era yewera kubeera nga byagenda tukola binene. Musa yabagamba nti ya qaumi istainu billah, ya qaumi istainu billah, ya qaumi istainu billah, bantu bange musabe Allah abayambeko. Wana abatanywezezza tasobola kunywera. Istainu billah, al isti'anatu billah, istainu billah, musabe Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko. Wasbiru, ate mubeere bagumiikiriza. Inna al arda lillah, ensi yani ya Allah subhanahu wa ta'ala yurithuha man yasha'u min ibadi, agisikiza gwaba akoze atya, gwaba ayagadde. Twagaddemu istainu billah, musabe Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko. Kusomoozebwa kungi, okusomoozebwa kungi, naye istainu billah, okusigala ku at-tariq al-mustaqim, oteekeddwa kuba nga oyambibwako Allah. Kyova olabanga mu suratul Fatiha ebbanga lyonna tugamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tukusaba otuyambeko. Tuli banafu, owulira nga ebigere tebikyanywera, naye oyo Allah gwaba ayambyeko yasobola okunywera. Kyobalabanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza ku buli nkomeero ya swala okubeera nga tunastainu bihi, okubeera nga tumusaba Allah atuyambeko. Allahumma a'inni, Allah nyambako ala dhikrika, nyambako kukujjukira, wa shukurika, nyambako kukwebaza nebyo neetaagako obuyambi ebinene kuva gy'oli, wa husni ibadatika, bwe naaba wakusinza mu nsinze ennungi gy'oteekeddwa okubeera ng'osinzibwa nayo, nyambako Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fala, kujja kuseeseetu, kujja bivaako. Kale omuntu okunywera, faman a'anahu Allah fahuwa almu'an, faman a'anahu Allah fahuwa almu'an, oyo gwaba ayambyeko Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okuyambibwa. Waman khadhalahu Allah fahuwa almakhdhul, ate oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba alesettayo namuleka, mwana wattu aba agudde. Lidha kana min du'ai salihin, kyova osanga edduwa ezo zosanga mu Qur'ani n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Athalith, ensonga eyokusatu esobola okuyambako bw'oba ng'onooba wakunywera, onooba oli wakunywera, al-iman, tahqiqu al-imanu billah, okunyweza ne sekunyweza yenna, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumukkiriza, n'otakoma kwekyo wal amalu as-salih, n'okubeera nga bw'olongoosa obusiraamu bwo ogattamu mu busiraamu bwo okubeera ng'okoleramu emirimu emituufu. Oteekwa okuba n'ebintu bibiri, oteekeddwa okubeera nga ddala olongoosa obusiraamu bwo mu bwennyini bw'okubulongoosa. Bw'omala okubulongoosa n'obeera ng'ofaayo ne sekufaayo yenna okukola emirimu emituufu mu busiraamu bwo, ekyo kireetera Allah subhanahu wa ta'ala okukunyweza, kikuleetera Allah subhanahu wa ta'ala okuyambako n'akola atya, n'akunyweza. Buli lw'olongoosa obusiraamu bwo n'obeera nga ddala fi'ilan oli musiraamu, ng'oli mu busiraamu, n'otakoma ku ekyo mu busiraamu bwo nga si bwa linnya, wabula ng'obusiraamu bwo bulimu okukola, ng'ofaayo n'okola emirimu emituufu mu busiraamu bwo. Ezo ensonga bbiri zikola kinene nnyo
okusinzirwako Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga anyweza omuntu afaanagana bw'atyo. Tunoolira mu suratu Ibrahim owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti mu aya 27 yagaa nti yuthabbit Allah, anyweza Allah. Anyweza yani? Anyweza ye Allah. Yuthabbitu Allahu. Ne bani banyweza? Anyweza bana abengeri abayina ebitendo bino. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah anyweza omuntu omukkiriza. Allah anyweza abakkiriza bilqawli thabit, n'ebigambo n'ekigambo ekinywevu, n'akibanywerezaako ddi era wa fil hayati dunya, akibanywerezaako mu bulamu buno obwensi. Nahtaju ila tathbiti rabbani, twetaaga okunywezebwa okwa Allah subhanahu wa ta'ala, wetaaga okuyambibwako Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah bw'aba waakukunyweza oteekwa okubeera nga oli mina alladhina amanu, oteekwa kubeera mu abo ddala abasiraamu mu bwennyini bw'obusiraamu. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Weetaaga kunywezebwawa era abanywezaawa? Abanyweza Allah subhanahu wa ta'ala fil hayati dunya. Seviri amazina ajja fil hayati dunya, mu bulamu obwaki? Mu bulamu obwensi. Bulamu obwensi bulimu okusomozebwa kungi obusobola okukukeeza ku makya nga si byoliko, nga byokola byewuunyisa. Naye bw'obanga weetaaga Allah subhanahu wa ta'ala okunyweza mu bulamu buno, ebigere byo ne bitaseeseetuka, Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abasiraamu nga abakkiriza ddala, abanywereza ku kigambo ekinywevu mu bulamu obwensi. Wa fil akhira, era ajja kubanyweza ne ku nkomerero, ajja kubanyweza ne ku nkomerero. Ate waliyo Allah subhanahu wa ta'ala baabuza wa yudillu Allahu adh-dhalimin, wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Allah abuza abantu abalyazaamaanya, abatali banywevu ku busiraamu bwabwe. Alladhina amanu, obukkiriza obwogerwako bwe bw'omuntu. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, ng'obusiraamu bwo tebulimu bulyazaamaanya. Basahaba babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ati mufaani ate eryazaamaanya? Nabaga nti si kyeyo kyategeeza. Allah ekyo si kyategeeza. Allah ategeeza ki? Bidhulmin, abantu abatatabika kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu busiraamu bwabwe. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Ashirku a'zamu dhulm. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Lwaira abantu bonna kumpi majority mu bantu bwe tubafaanagana mu busiraamu bwabwe. Nabaddeko ebisunju eyo, mwalimu naŋŋamba nti teeka waliwo eddarasa eyo gye twakola. Omwalimu naga nti ani atalina bulira? Buli alina akalira awanika. Abantu bonna ne bawanikanga obulira babulina. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Omuntu ateekeddwa okubeera n'obusiraamu obukenenule obutaliimu kwekuusa kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu abatali banywevu ku bukkiriza obusiraamu bwabwe. Yudillu Allahu adh-dhalimin. Bw'oba olinamu ekyokuyimirira eno n'eri, la yuthabbituka Allah, Allah tajja kukunyweza, era ojja kubeera otyo ng'ozunga.
ojja kubeera bwotyo. wayafalu llahu ma yasha, owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akola kyonna kyaba yagadde. Qala Qatada agamba nti amma alhayatu dunya, Allah okunyweza kwe abantu mu bulamu obwensi kyagambye nti fi lhayati dunya fayuthabbituhum bilkhair, Allah abanyweza bilkhairi ku bulungi, wal amali salih abanywereza kukola emirimu emituufu. Allah abanywereza kukola emirimu emituufu. Wa fil akhira fil qabr, okubanywereza Allah kwagambye nti wa fil akhira ajja kubanyweza ne ku nkomerero, fil qabr ajja kubanyweza ne muki munsi abeera inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, munsi abeera nga yagamba nti la ilaha illa Allah wastaqama ala dhalik, nakinywererako nga ne bwokola otya tomunyeenya. La ilaha illa Allah byayogera byeragira afuba okubeera nga kwakola atya kwatambulira. Fil qabr, mukabburiye yaatihi malakani, ne bamubuuza ti man rabbuk, man rabbuk, nga nabamubuuza bakambwe tabalabangako, bitonde byatasinkanangako, naye obuvumu bwalina okubujja Allah yamukola atya yamunyweza okusobola okwanukula naga nti Allahu rabbi, Allahu rabbi. Ebibuuzo ebyo biri 3 ku 4. Ba ahlul bid'ah bongeramu ebyabwe, naye ebyajja mu hadithi biri 3 ku 4. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuka au ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. Bibuuzo 3 ne bongerako ekyokuna wa ma ilmuka, wamanyi otya ebyo byoyanukudde. Si byangu byakwanukula, oteekwa okubanga wabiwangalirako ku nsi, teekwa okubanga wabiwangalirako ku nsi i'tiqadan wa nutukan wa amalan, teekwa okubanga mu nsi wabiwangalirako mu nzikiriza mu mutima gwo, n'okubyatula ku lulimi lwo ng'obyatula nga bwotyo bw'owangaala, n'ebikolwa byo nga bituukagana nabyo. Afaanana bw'atyo yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwanywezezza mu nsi, ne mukabburiye Allah ajja mumunyweza abyanukule. Era bw'ogenda ku kisubuuzo ekisembayo wa ma ilmuka, wamanyi otya bino byoyanukudde, agamba nti qara'atu kitab Allah, nasoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, fa amantu bihi, nekikkiriza bye nakisangamu bye nakisomamu, wa saddaqtu, nembikakasa. So si luno olugezigezi lw'abawalimu lwe bajja ku ntaana mbubabba ebibuuzo, obange ya siraje ibunani udhkuru al-ahad alladhi kharajta fihi ila dunya, jukira endagaano wa huwa shahadatu an la ilaha. Si byebyo kina wekiri oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabinywerezaako mu nsi, yeyekka Allah gwabinywerezaako muki ne mukabbuliye. Tegerekese bulungi. Wakadha ruwiya an ghayri wahid min as-salaf, bwe bato bwe bategeera etteeka eryo abaatukulembera mu balongoofu. Falbidayatu tahki an-nihayatu, falbidayatu tahki an-nihayat, byewasookerako mu nsi byebikuwa ebigenda gyogenda okumalira. Wallahu ta'ala yaqul wama kana Allahu liyudi'a imanakum inna Allaha binnasi la raufur rahim, mu suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala siwa kubulankanya mirimu gyammwe, mazima ddala Allah ku bantu bonna muyitirivu wa bukwata mpola, muyitirivu wa kusaasira. Wa min aqwali al-imam Ata'ullah As-Sikandari rahimahullah qala min alamati an-najahi fi an-nihayat
mu bubonero kwotegerera nti oba oliawo ku nkomerero ojja kubeera mu abo abayitamu arrujuu ila llahi fi lbidayat, wekubeera nga wano wosookedde obadde odda nnyo ng'odda nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo byakola atya, mu ebyo byayagala. waman ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu, omuntu ayakayakanira entandikwaye bimaana eduniya yo nobeera ng'ogiyiseemu bil imani sadiq, n'obukkiriza ddala obw'amazima n'obutambulirako kadhalik, n'enkomeero oyo nayo ejja kubeera eyakayakana. So baganda bange, al imanu wal amalu salih, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okufaayo mu busiraamu bw'okubeera ng'okoleramu, kyekyokka ekiyinza okukuuma okubeera nga toyuzibwayuzibwa. Era kizibu nnyo, aqulu kizibu nnyo Yahya, kizibu nnyo okulaba abantu bamutamassikuuna bi imanihim wal amali salih, okubalaba nga mwana wattu yansarifun mu bintu ebyewuunyisa. Era abantu boolaba abadde eno neeno, abazunga abadde eno neeri, era beebo abatafaayo kimala ku ddiini yaabwe, batafaayo kimala. Sanga olwaleero kyakoze kyewuunyisa kiti ne bwonooba nga olazeeyo nti osangayo n'abanywevu, naye era boobala pasentegi yaabwe, bano we babeerawo 8, bali abatali osangawo 50, bali osangawo 50. Pasentegi ebeera ntono, zaawukana, pasentegi zaawukana. Akhil karim, longoosa obusiraamu bwo, weerwaneko okubeera emirimu emituufu, weerwaneko okukola emirimu emituufu, kijja kukuviirako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akunyweza ku nsi kuno, oleme kubeera ng'obula ani siraati almustaqim. Era abantu abo obasanga nga banywedde masakini, kati mbira ebyammwe ebyembaga, omuntu omusanga nga anywedde, nsanga anywedde, ne bw'oyogera ati ebyo tebijja kukola mu maka gange, ebyo tebijja kukola mu maka gange. Naye ffe abalimu yegeyege gati ate baganda bange bagambye, ate eyasonze yagambye ate mu ngeri ezifaanagana bwe zityo. Namba 4 adduaau, namba 4 adduaau, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikri, n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, wal muhafadhatu ala adai salawat, n'okwekwata ennyo okwekuuma ku kuyimirizaawo esswala. Addua, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera, wa dhikr, n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, wal muhafadhati ala as-salawati, n'okwekwata kuki, n'okwekwata ku swala. Omuntu yenna ayagala okunywera wakati mu kusoomoozebwa kwe tuyitamu mu nsi, ateekeddwa okubeera nga yeekwata okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, yaljau ila rabbihi, wakati mu bunafu bwe addukira eri Allah we, namuga ati Allah wange nga binyinze, nga mpulira bintwala Allah, addukira eri Allah subhanahu wa ta'ala biddua. Wadduau silahu lmumin, eddua kyekitala ky'omukkiriza, eddua kitala kyamukkiriza. Amma adhikir, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, okwo kwa hisnun min ashaitan, olwo lwe lugo olusinga okubeera olugumu ku shaitaani zino ezizunga, shayatini linsi waljin, shayatinu linsi waljinni. Tuyina sitaani zetuwangaliramu ezitusika nga zitusika ani sirati almustaqim.
ezimu z'abantu osanga muntu nga yakuwugula, endala sitaani tezirabikwa, sitaani za majinni. Kati omuntu yenna ayagala okwekuumako, bano abakulu ababuza yeekwata okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, tayawukana na kujjukira Allah. Amma nahnu fe abalagajjavu, bitwala ffe bitwala ffe. Totendereza Allah subhanahu wa ta'ala si kumakya, totendereza Allah subhanahu wa ta'ala si kawungeezi, totendereza Allah subhanahu wa ta'ala luvannyuma lwa sola za bwatteeka, totendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa byo, si mu kwambala, si mu kwambula mu lugoye, si mu kulya, si mu vannyuma lwa kulya, si mu kuyingira mu kaabuyonjo, si mu kufulumayo, si mu kuyiwa kintu, si mu kutambula, si mu kufuluma mu njuyo, si mu kuyingira mu njuyo, si mu kukwebaka, si mu kuzuukuka. Bagayavu, tuli bagayavu ab'ekika ekya waggulu. Kati shiitaani ez'engeri ebbiri zitufuŋŋamako, sitaani ez'omu bantu ne sitaani ez'omu majinni. Ogenda okutunuuliranga abantu abakwetoolodde shayatinul insi, okulabanga abakwetoolodde shayatinul insi zezikwetoolodde, bantu kubatha bakyamu be bakwetoolodde, beweeserese. Onoonyaamu omuntu yudhakkiruka billah, akujjukiza Allah subhanahu wa ta'ala nga taliimu. Wabula abantu abakwetoolodde okujjako kusika obusisi nga bakujja ani sirati almustaqim. Shayatinul insi min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin madha al-insi wal-jinn. Ne bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala balina abalabe bwe batyo, ng'abamu sitaani za mu bantu, abala sitaani za muki za majini. Buli nabbi yenna yuhi ba'duhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Obasanga boogereziganya ne bannaabwe, naye nga bye boogereziganya byewuunyisa, boogereziganya byewuunyisa. Okubeekwekako weetaaga okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, tulina okwekwata okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala kye kimu ku bintu ebitukuuma okubeera nga tetuuguka ani sirati almustaqim. Thumma almuhafadhatu ala adai salawat, okwekuuma kukuyimirizaawo esswala. Kaifa la yadillu man la yusalli, kaifa la yadillu ani sirati almustaqim wa huwa mudayyi'un lis-salah. N'ekisinga okubeera ekinene mu busiraamu wakisuula. Kati ate olwo onoolemererwa otya okubula? Noolemererwa otya okubula? Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwanga eddagala, wasta'inu bis-sabri was-sala. Esswala eno erina akakwate kanene nnyo okubataasa. Swala erina akakwate kanene nnyo mu kubataasa. Esswala ebaliriivingako ku buzito bwe mba muwulira mu mitima. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kana idha hazabahu amrun faza'a ila sala. Nabbi bwe yawuliranga nga yeetissa azitoowereddwa nga faza'a ila madha, faza'a ila sala. Era bwe banga sola yabwatteeka nga agamba Bilal agati, ya Bilalu arihna bisala, ya Bilalu arihna bisala. Bilal, tuwummuzeeko tufuneko ku buweerero, kime swala, tuyimireko mu swala. Bwe tunayimirirako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo tunaakola tutya? Tunaaweweerako.
As-salah dhatu khushu'in wa tama'nina, eswala erimu obugovu n'obukakkamu. Ezitali zino ezaffe ezasabula tugende jabula tukole tutya, jabula tugende, ezo tezirina makulu, ezo si swala, ezo si swala. Naawe wenyini ava ojja esaala tomanyi. Tasalu insan, omuntu omubuuza nga ava kusaala eraka 2 oba eraka mmeka, eraka 4, n'omubuuza nti mu raka esooka bongeddeko ssuula ki oluvannyuma lwa Fatiha? oba ebadde subhanallah, al insanu la yadhkur, tajjukira ssuura 2. قال الشيخ رحمه الله فالدعاء طوق النجاة. okusaba Allah subhanahu wa ta'ala yettayi yokuwona oba ye life jacket. wa dhikru hisnun min ash-shaytan, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala lwe lukomera olukutangira ku shaytan. wassalatu silatun, essalate ke kakwata akakuyunga. wa ribatin wathiqin, era gwe mugwa omunywevu ogukusiba. baina al-abdi wa rabbihi, wakati w'omuddu nani n'omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagamba mbaka wa Allah kusasa n'emirembe gibere ku ye, yagamba nti man salla lillah, omuntu bw'asaala, bwe yeekwata okusaala ng'asaala lillah, n'asaala 40 yawman, n'amala ennaku 40 ng'akola atya, ng'asaala esswala fi jama'atin. Naku 40 fi jama'ati, gwe mwezi mulamba n'ennaku 10 ng'osaala salatul jamaa. oweze wiiki ng'osaala jamaa. fi jama'atin, ng'osaala muki? mu jamaa. yudriku takbirata al-ula, yongedde obika lubya. ennaku 40 ng'osaala mu jamaa, ng'ate osisinkana takbira esooka bagenda okugamba nti Allahu akbar nga wooli, okumala omwezi mulamba n'ennaku 10. Oera kubuuza nti oba tokola bimugenda okubuuza. yudiriku takbirata al-ula kutiba lahu bara'atani, Allah mukakasako namuwandikako okwesambisibwa ebintu bimeka? ebintu 2. ekisooka bara'atun minan nar, Allah mukakasako nti oyo mwesambisizza omuliro. Allah amujja mu bantu abagenda okuyingira omuliro. ekyokubiri wa bara'atun minan nifaq, Allah namwesamba n'ekyokubiri nti oyo tajja ekyokubeera omunafuusi, ekyo akifuuye mu ng'ombe. Tebuyinza keera ku makya nga omuntu oyo ali mu bannafuusi. naye kyakolerera muhafaza ala madha, ala salawat في الجماعة. قال العلامة الطيبي رحمه الله nga shara hadith eyo yaga nti yu'minuhu fi dunya amuwa immunity munsi, namukuuma an ya'mala amala almunafiq, namukuuma okukola ebikolwa by'abannafuusi. wayuwaffiquhu, namuwa ekyokubiri, wayuwaffiquhu li'amali ahli al-ikhlasi, namuteebesa okubeera nga akola emirimu gy'abantu abakola nga bakola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala eyo munsi. wa fil akhirati, ku nkomerero yu'minuhu, era amuwa safety, namuwa wa yashhadu lahu, ate agenda kumujulirako bi annahu ghayru munafiqin, ku
mukujulirako nti yotabangako munafuusi yani bi anna almunafiqina idha qamu ila salati qamu kusala wa halu hadha bikhilafihim banafuusi tebasaala batyo basaala ensaala yaabwe Allah yagitubuulira eba yakusaaga ebeera yakigayaavu twala tugende naye omusajja yeekuuma kusobola okutuuka ku ekyo neddo oyo tabeera muki tasobola kubeeranga munanfuusi. So akhil karim, omuntu yenna ananywerera ku busiraamu buno ku nkola entuufu Allah bw'abanga agikutebesezza weetaaga ebintu ebisatu. Weetaaga al-ikthaaru min ad-du'a, okubeera nga oyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga n'okumusaba omusaba at-tathbit, omusaba okunyweza hadithi zetwalaba emabega ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinika ya musarrif alqulub sarrif qalbi ala ta'atika allahumma ya waliya alislami wa ahli massikni ala alislami hatta ألقاك عليه ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختم لنا بالخير. أكون نكسبا omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala amunyweze ebigere bye tebiseeseetuka ne biva ku bituufu ne bikera ku makya nga mwana wattu weeyunira bitali bituufu. Ekyokubiri al-ikthaaru min dhikrillah, okuyitiriza okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna dhikra Allah, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tuhassinu al-insan min shayatin al-insi wal jinn, kukuuma omuntu ku sitaani ez'omu bantu ne sitaani zaki ne sitaani ez'omu majinni. Ojjukira hadithi gye twasoma wano ku ya inna Allaha amara Yahya bun Zakariya gwe yamulagira bi 5 kalimatin. Ekyasembayo yagamba nti wa amurukum bi dhikrillah, mbalagira okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna mathala dhalik, ekifaananyi ky'omuntu atendereza Allah subhanahu wa ta'ala kamathali rajulin kharaja al-aduwwu fi ithrihi sira'an, kifaanaganako ng'omuntu ayina omulabe ng'amugobera ku supiidi hatta idha ata hisnun hasin fahtaraza minhu, paka lwajja eri olukomera olugumu n'amwekwekako. Ekyo kyekifaananyi ky'omuntu atendereza Allah subhanahu wa ta'ala omubaka kyeyatukubira. Kati shaitaani baganda bange ez'engeri ebbiri zitwetaaza wakati mu kubeera nga mpitirivu za kutuwugula na kutuyita kututwala ku bitali bituufu, kutulesaawo ebituufu, kizitwetaaza okubeera abayitirivu b'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekyokusatu as-sala eyo sha'nuhu azim, embeera y'essalaati eyo mwana wattu yanjawulo ku mbeera endala. Namba 5, biri bisatu bibadde mu namba 4, ad-du'a wa dhikru wal muhafazati ala salawati, eyebadde namba 4. Namba 5 musahabatu salihin fi hayatihim, okubeera nga mwana wattu boyita nabo obeera selective, toyita na buli gwosanze. sahabayo woyita naye musahaba, la tusahib tomala gayita na kukwana buli gwosanze. Omuntu ananywera ateekeddwa okubeera nga yusahibu salihina fi hayatihim, ateekwa kulondawo kubeera n'abantu bagezaako kulongoosa. Toyinza kubeera n'abantu batafaayo wenootugamba nti ate gojja kufaayo, agisiraaji tebisoboka. musahabatu salihina fi hayatihim, gezaako nga bw'osobola okulaba nga abantu b'owangaala nabo obeera selective, olondobamu. Beera selective, baani bw'owangaala nabo, baani bw'oyita nabo, baani abo emikwano gyo gyegirwa.
ekyo nno ate nakyo kikulu nnyo ku baana baffe. Abaana baffe bayita n'abaani? Abaana baffe, mikwano gy'abaana baffe gye gifaanagana gitya? Kya bbeeyi nnyo omuzadde okutunulayo mu mikwano gy'abaana bo. Kya bbeeyi nnyo okutunulako mu mikwano gy'abaana bo. Nagendako okusomera ennaku ezo nga nambulako katabani kange, ripooti gye basooka aga nti oyo egenda alina omukwano gwayita nagwo si mulungi. Mukulu jangu bagambye batya? Emikwano gy'abantu, nasalu llah alafu walafiya, mu bulamu bwabwe sahibu as-salihin, sahibu salihin, temwina kyemwetaaza bwononefu, temwina kyemwetaaza bwononefu. Ayuha shabab, temwina kyemwetaaza bwononefu, tebalina gye babalaga, gye babalaza. Sahibu as-salihin mu bulamu bwabwe. Ekyokubiri, waqtifai atharihim ba'da mautihim, towangadde nabo naye okulondoola obuufu bwabwe oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Londoola obuufu bwabwe, ogezeeko okubeera nga naawe mwotambulira wadde baafa, wadde baakola batya, wadde baafa, naye kababeera nga baali ku bulongoofu, gezaako okulaba nga otambulira mu buufu bwabwe. Tanja watanja, ojja kuyitamu era ojja kuwona. Baganda bange, alqarinu bilqarini yaktadi, alqarinu bilqarini yaktadu. Omuntu yenna n'oyo gwayita naye bwe bafaanagana, bwe bafaanagana. Zengero z'Abaganda ezo mbulira gw'oyita naye kinyangu kasita ntegeera oli gw'oyita naye nga ti era yeggwe, naawe empisa ezo zirina. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatwekesa. Allah yaga nti al akhilla, waliyo abantu nga ba mukwano nnyo, bagamba nti gubasaza mu kabu. Mu suratu Zukhruf yaga nti al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun. Waliwo emikwano bannaffe bwe tuyita nabo nga tetwawukana nabo, ng'olwaleero be banfanfe baffe, naye yawma alqiyama nga be bagenda okubeera abalabe baffe, buli omu nga mulabe wa munne, buli omu nga mulabe wa munne. Aduwwun, nga buli omu mulabe wa munne, kubanga tasabbaba fi halakihi wa idlalihi. Tayinza butaba mulabe wo ng'ate yafuuka ensonga, alina contribution ku ekyo ekyakubuza, alina contribution ku ekyo ekyakusula mu kuzikirira. Eri awalala Allah subhanahu wa ta'ala omuntu tegamba nti laitani lam attakhidh fulanan khalila. Okubula kw'abantu kungi nga kuyise ku bantu bannaabwe be bayita nabo, era bagenda kubejjusa kati kale senga saafuula Bashiri waliyadu billah, saafuula Bashiri nga andi kumpi. Lwaki omwejjusa laqad adallani, mwejjusaako okubeera nga yitirako okubula kwange. Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani kana shaytanu lil insani khadhula, wa kana shaytanu lil insani khadhula. Bangi abavudde ku busiraamu tubalabye mu bannyinaffe ng'okubula kwabwe kwali kusemberera bantu batali basiraamu, babalonda ne bafuula abaami. Kera ku makyanga nabo kuffaaru nga nabo tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi abalina emikwano gyabwe min al kafara
buli kumakya buli kaseera gibakowoola kulowooza ku nzikiriza yaabwe tali ntuufu ate ono gwe bakowoola munafu nnyo amwenyereketa bumwenyerekesi. Kale nno Yesu akwagala namwenyereketa. N'akavubuka nago mwegali agasemberera abakazi abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nekera ku makyanga batihani naye twala tugende. kam jawara alfusaq fa asbaha fasiqan, bameka abalinaana abantu aboononefu ne bukera ku makyanga nabo boononefu nga bo. Kam omuntu ng'ayagala okunywera alina okwegendereza abantu abamwetooloola, sawaun babeere ba mu lulyo olwo, ba mu kika kyo, ba mu famire yo, olina okwegendereza. wasalihun iddatun fi lbala, abantu abalongoofu ntanda ekunyweza mu kusoomoozebwa. Omuntu omulongoofu ng'ofunye okusoomoozebwa tayinza kukubiriza kukwata amakubo gatali matuufu genda ogate ku Allah subhanahu wa ta'ala ovuunuka obuzibu obwo, la, era ajja kukubiriza kunywera kati Allah subhanahu wa ta'ala akugeresesezza, naye kkiriza okugereza kwa Allah subhanahu wa ta'ala gumiikiriza. iddatun fil bala, abantu basinga nnyo okukyukira mu kugezesebwa. Agezesebwa ali mu bulumi, ale subhanallah n'amuli okumpi, byamulaga ate birala, byamulaga nabyo birala. naye law kaana salihan min as-salihin, singa abadde mulongoofu mbalongoofu nga ye mukwano gwo azze okumpi naawe mu kiseera ng'ofunye obuzibu, ebigambo byanagenda okukugamba bijja kubeera nga bikunyweza. wazinatun fi rrakha, mbeera mu mbeera ey'emirembe nga timuli mu kusoomoozebwa, weewunda naye mukola ebirungi, watatazayanu bihi, mulabikira mu ndabika nnungi. zinatun fi rrakha idha dhakarta Allah a'anak, omuntu omulongoofu alimu obulongoofu bw'ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala akuyambako. bw'obeerawo okusinza kwonna, omuntu ono ajja kuwa support, ajja kuyambako buyambi, tajja kudiscouraginga nakumalamu maanyi. bikhilaafi okwawukanako n'aboononefu, bw'obeera kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala kudiscouraginga budiscouraginzi, bwakujeja bwakola atya twala tugende empozi mugenda kusaala amutati gwe n'essola zammwe gy'obeera ayogera gy'obeera ayogera mu katuliki. oyambala oba mukyalo musanga ayambala balina gye balaga, kati naye tolabanga tojja kufiitinga bulungi mu mukolo. naawe yambalako mu nyambala esuutinga n'ekifo we tulaga. subhanallah. amma salih yuthabbitka, omuntu ng'alimu obulongoofu nga gwewangala naye bw'ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala akuyambako. wa idha nasitahu, bw'obeera ng'ayeerabira, dhakkaruk akujjukiza. oyinza okuba nga olagajjadde omulagajjalidde oba ku mikono oba muli samuweya, oba ali mu mbeera esola neetuuka nga gwe tonnabifaako. asalihi gw'oyita naye akuga nti wange naye tetunnasaala. idha nasita,
bw'obeera mu mbeera nga weerabidde ng'omuntu gw'oyita naye alimu obulongoofu, yudhakiruka akujjukiza ebyo byonna bite obifuna mu muntu ogwo alimu obulongoofu. Amma bano abaffe betuwangaana nabo, subhanallah, abaffe betuwangaana nabo beewuunya, kutujjako gwe mulimu gwabwe, kukujjako. Kyova osaasira emikolo gyammwe kyebiva gibamu nga mifu, tegiyinza kuba miramu. Mukwata abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, abatalina kye bamanyi ku Allah, ne mbawa okubeera nga bafuga emikolo gyammwe. Eri waliyo Peter yagufuga neeno, mwe abasiraamu mutudde ogwammwe gwakuba ngalo nakumegerera. Kaifa yudhakirunak wa kaifa yuqawimunak, babajjukize batya era babalambike batya? Bwe mba temuwadde batali basiraamu, muwa basiraamu abatali ku bya ddiini, batali ku bya ddiini. Obwonoonefu bwe batenda, obwonoonefu bwe batenda, ebyobulongoofu bye mwandibadde mukola bye bajeeja, bye bajeeja. Tesobola. Sahibu salihin bwe baba tebaliiwo mu bulamu, waliyo abalongoofu abaatukulembera bewandibadde. Londoola obuufu bwabwe bwe baba nga tusobola bafuna mu bulamu. Londoola abaafa min al anbiya wasiddiqina washuhada wasalihin. Olabanga mu Qur'an mu suratul Fatiha bikaseera kati ihdina sirata almustaqim, Allah mpambeere ku nkubo ku busiraamu buno obutuufu obwo obwaliko sirata alladhina an'amta alayhim, sirata alladhina an'amta alayhim bafa faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min annabiyyin wasiddiqina washuhadai wasalihin. Omuntu okulondoola obuufu bwabwe wadde bafu, wa hasuna ulaika rafiqa, hasuna ulaika rafiqa. Beera ku mbeera nga teriiwo agiriko mu balamu, naye kasitooka kasa nti yaliko nabiyyu min anbiyaillah, nga yaliko ba anbiyaullah, embeera yaliko bannabbi ba Allah. Oyina anta fi rifqati al akhyar, anta fi rifqati al akhyar, weesimye okubeera nga oli mu ttiimu ey'abalungi, oli mu ttiimu y'abalungi. Naye ne twenyumiririza mu bantu abakyamu kasita nze ndera ffe tubeere ne sufiiri, naye nga bugenda tunula sufiiri gwe wenyumirizaamu. Fajirun min alfujjar, fajirun min alfujjar iyadan billah, waliyadu billah. Omuntu omusanga yenyumiririza mu muntu, naye nga bw'omutunuulira gwe yenyumirizaamu. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu an yusabbira nafsahu ma'ahum. Olaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamulagira yeegumiikirizise n'abantu abalimu obulongoofu, era n'amwewaza abatabiriiko. Mu suratul Kahfi Allah yamugamba nti wasbir nafsaka, weegumiikirizise gwe wennyini Muhammad, nga weegumiikiririza abo bagenda okubeera nabo ma'a alladhina yad'una rabbahum, weegumiikiririze n'abo abasaba Allah waabwe bilghadati wal ashi, kumakya n'akawungeezi. Yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, gwowuwo
si gada si ashi si laylan si nahara la yadhkuru rabbah la yad'u rabbah yuriduna wajhahu. Ekyankizo kye balina abo banoonya Allah kubasiima. Namukati abo wala ta'du aynaka anhum, tobajjaako maaso era tofa we bali. Togenda ku saiti endala turidu zinata alhayati dunya, tugenda ebyokwewunda byensi tebikusika, tosikibwa nebyokwewunda byensi. Era abo bagende kompola wala tuti man aghfalna qalbahu, waliyo abantu nga aghfalna qalbahu an dhikrina, ng'okulowooza ku Allah kitono. Wattabaa hawaahu, bakola bibanyumira, begendereza abo. Wakana amruhu furta, bingi mu byabwe biba bifu, bali begendereze, wegumikirize na bano. Allah agaana omubaka we abantu abalabikanga sibye baliko. صاحب الأخيار صاحب الصالحين في حياتك، صاحب الصالحين في حياتك. شوفوا لابانتي واقتفاء أثرهم، نوكبيرانغا موانا واتورondoro bufu bwabwe, wa mutalaati siyarihim, nokusoma ku byafaayo byabwe, wa jihadihim, nokufuba kwabwe mu kukola obusiraamu, wa thabatihim a'zamu awnan, bw'obimanya ebyo n'obyekwatako kyekimu ku bisinga okukuyambako, ala thabat, bikuyambako okunywera. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku lwaki yanyumiza omubaka sallallahu alaihi wasallam ebyafaayo by'abannabbi abamukulembera, yaga nti wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul, kyova osanga nga nkunyumiza kubikwatagana ku babaka abakulembera banno, babaka banno. Ma nusabbitu bihi fuadak, bw'omanya bye bayitamu kikuyambeko naawe okubeera nga okola otya, onywera, kikuyambeko okubeera nga naawe onywera. Kati ebyafaayo byabalongoofu bw'obimanya, lwakubanga omulembe gwaffe abantu banyumya byafaayo bifu byebalondayo. naye kathiru min alqisas alqur'aniya, mwana wattu yuthabbitu linsan, nga bwe tunaalaba emu zitwagala okulabako mu maaso awo. So mugala wange, omuntu okunywera oteekeddwa okubeerako n'abakunyweza abakwetoolodde. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yega nti wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat, kyenjagaddemu yaga nti watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabri watawasaw bilhaqqi. Weetaagayo munno akukubiriza akugamba nti amazima gano ge tuliko tunywere. Tawasaw bilhaqqi, weetaagayo munno akunyweza ku mazima g'oliko. Watawasaw bisabri, amazima okuganywererako galimu okusoomoozebwa. Owulira ebigere bigenda, munno n'akugamba nti wadde okusoomoozebwa kususse, naye kolaki? Nywera. Wetaaga munno sahibuka yusabbiruka, akubiriza okugumiikiriza n'akunyweza ku kituufu ky'oliko. Omwetaaga akhil karim, ye muntu gwe weetaaga. Wa illa ekkubo ojja kuwuubaala, bw'onoowuubaala ojja kukomekoleza okoze ebyewuunyisa. So baganda bange, londa abantu abakwetoolodde nga bajja kukuyambako okusigala ng'onyweredde ala lhaq, ku mazima, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo lwana kujjulula nabo lwana abajjulula.
buli omu anyweza munne, buli omu anyweza ati, buli omu anyweza munne, buli omu anyweza munne. Nabagambako wano ti ate bw'owangaala n'okujulukuka ku bwekubeera, bw'owangaala n'okujulukuka ku bikola kutya bwekubeera. Nzize ndaba abantu ab'enjawulo nga bawangaala n'abantu nga bwe bawangadde. Ndabyeko ab'emipiira, Allah subhanahu wa ta'ala bw'abajjulula emipiira be bakola batya, bonna baggwayo. Ndabyeko bannabyabufuzi, ndabyeko bannabyabufuzi bawangaala ne bannaabwe, era nabo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abajjulula embeera zaabwe ze babaddemu era bakulumulukuka ne baggwayo. Ndabyeko babbuloga, Allah bajjuludde mubayita babbuloga, era bannaabwe be bakola batya, baggwayo n'obatunuulira. Bannakatemba mubalabyeko bawangadde ne bannaabwe era mu mbeera yaabwe eyo ey'ekinnakatemba. Era Allah subhanahu wa ta'ala paka bw'abajjula era bwebikola bita bwe bibeera. Ne tulabako n'abantu obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bawangalizza nga beekutte ku ddiini yaabwe mu mazima, era Allah bw'abajjulula abantu ababeerawo beba bafaanagana beebo. Gwe singa Allah akujjulula olwaleero, baani mikwano gy'abakozi? Baani? Era ekyo emikwano gikutwala wa? Beera n'omukwano tanfauka fi dunya wa tanfauka fi al-akhirah. Beera n'omukwano nga ku nsi gujja kukugasa, kukunyweza, ng'ate gujja kukugasa n'olunaku lwe munasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 6, ittiba'u tariqi as-sahih, ogoberera ekkubo ettuufu, wa suluki al-manhaji al-qawim, wa tariqu alladhi yajibu ala al-muslim sulukahu huwa tariqu ahli as-sunnati wal jamaa. Beera ku kkubo nga lyoliko lyettuufu era lyoba onywererako yarhamukallah, nga n'ekkubo erigwana omuntu okubeerako lye tariqu ahli as-sunnati wal jamaa. Tariqu taifati al-mansura, ery'ekibinja busiraamu. Ne mubusiraamu mwenyini obubinjabinja buyitirivu, negwe oli mu kabinja ki? Beera mu kabinja ak'okuwona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Walfirqati najiya, ahlul aqidati safiya, beera n'abantu nga ddala okakasa ti enzikiriza yaabwe enkenenule, nzikiriza yaabwe enkenenule, teriimu kwekuusa kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mikwano gyo bw'onoolonda abayimu embeera ey'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, bukeera ekyanga nga naawe bakusise kubanga olaba banno bye baliko. Ahlul aqidati safiya wal manhaji salim wattiba'i sunna, ekkubo lyoteekeddwa okubeerako litekubanga otambulira ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Toteekwa kubeera ku olina ban ahlul bid'ah. Subhanallah, okujjako okusinkana mu bid'aati, ate kyekidde kirala kusinkana mu bid'aati. Ahlul bid'ah tebayisinkana illa fil bid'aati, basinkana mu bid'a zaabwe. Kun maa ahli sunna, beera n'abantu abatambulira ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Waddalil, abatambulira ku bujulizi. Kino tukikola naye tukijja wano na wano, imma min alkitabi wa imma min as-sunna. Wattamayuz an a'da'i llah, attamayuz an a'da'i llah, beera n'enjawulo ku balabe ba Allah alkafara, beera n'enjawulo ku balabe ba Allah. Wa mufasalati ahli al-batil, weeyawule ku bantu abali ku bukyamu. Tuwange awantu awali abantu ahlul batil, lwaki gwe olabikira? Lwaki olabikira wali ahlul batil? Lwaki olabikira wali ahlul batil? Ng'olwaleero mwennyinaffe atulendinze wiiki eno yonna yabadde ndowooza makindye, bannange abantu bali ala dalaala.
bantu baliko ala dalala. Waliwo mwannyinaffe yagenze ew'omuwa obusobozi, mwamulabyeko Bisaka, rajulun yadda'i al-rububiyya omuntu eyeyita Katonda. Subhanallah, musabe Allah subhanahu wa ta'ala atunyweze. Musabe Allah subhanahu wa ta'ala atunyweze. Waliwo kensanze kebawereza subhanallah bakutte abantu bali eyo bambadde obukanzu bayitirivu ala dalala bali wali Katonda. Fakana okubeera ku siratul mustaqima ni'ma min ni'ami llahi alazima, kyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebinene. Nimbadde simanyi nti yadda neeyo kubanga yali ngeri waffe, yali ngeri waffe. Naye ati kyewuunyisa nti aliriddawa simanyi Makindi Bisaka. Bisaka tabwomu oli bw'afanga afuna bwamusikira. Ono Bisaka oli w'obusobozi. Subhanallah. Naye lwaki olabikirawo? Tetumanyi obadde tumanyi abadde mwanyinaffe oba agenzeeyo oba byabufuzi byabo twatugende. Naye lwaki era ye gwe batumayo? Tugeze bakutumyeyo kiko gwe batumayo? So akhil karim watamayuz, beera n'enjawulo an a'da'i llah, beera n'enjawulo ku balabe baani ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa mufasalati ahli al-batil, wa mufasalati ahli al-batil, n'okweyawula ku bantu abali ku bukyamu. Omuntu ali ku tariqul mustaqim yeyawula ku bantu abali ku buki, yeyawula ku bantu abali ku bukyamu. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala kati buno bwe busiramu mubugoberere. Wala tattabi'u subula, la tattabi'u subula, temukwata obuwunjuwunju. Fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatukubiriza. La tattabi'u subula, temugoberera abantu ku bukyamu bwabwe. Temukwata gye bakutte, temukwata gye bakutte. Bajja kuyingira mu kituli ky'enswaswa, bwe munaayingirawo ejja babojja. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه اليهود والنصارى. قال فمن تتبعوا اليهود ولا تتبعوا النصارى. muvemu ebyo bye muwoza bali bannaffe ebyabwe lakum dinukum lakum kufurukum waliya din. Ebyaffe tebifaanaganangako na bitali baki. Leka kwegomba nyambala y'okubeera ng'efaanagana neya khairul muslimin. Lemulekerawo okwegomba emikono gyammwe okufaanagana n'ekitali ky'abasiraamu. Lekerawo. Tetwegomba abadan. Obusiraamu kyekisinga okubeera ekyebbeeyi gye tuli mu mbeera zaakyo zonna. Hadithi ya Muawiya mtabani wa Abi Sufyan yagamba ombaka sallallahu alaihi wasallam yaganti ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. ونقول من بقى صلى الله عليه وسلم يميل بالصحابة نبقى ألا إن رسول الله قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. أبات كلهم بلا من اليهود بايو كانمو ابن جاساف مبيبيني وإن هذه الملة ستفترق على 73. أبا فتوغنا قفام ابن جاساف مبساتو 72 في النار nga 72 bya muliro.
illa okujjako wa wahidatun fil janna okujjako kimunga kyekyo mujjana wa hiya aljamaa. Kale nno mugala wange wandibadde wegendereza bonna ennaku zino olwaleero nakani media eitiddeko abasuufi bwebazi subhanallah bonna bali bayita basiraamu. Allahu akbar. tusembyeyo atarubiya naddala ku baana ekinayamba omuntu okubeera nga anywerera ku busiraamu engeri gyoleramu. Abantu abalererwa ku busiraamu ddala banywera. Omwana wo bona omulerera ddala ku almanhaj asahih n'omulerera ku butuufu, omwana wo ajja kubeera n'enjawulo n'obunywevu okusinga ow'omulala. Mwegendereze butya bwe mulera abaana bammwe. Tarubiya nkulu nnyo. Atarubiyatul imaniya, endera esiga n'enyweza obukkiriza mu mutima gw'omuntu. Alwaiyatu almutadarrija, omuntu gy'omutwalako mpolampola okuva mu buto n'ogenda ng'omulerera ku busiraamu, kyekisobola okubeera nga kinyweza omuntu ku busiraamu. Hadithi ya Samra eri mawquf bun Jundub agamba nti ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an, twayiga obukkiriza nga tetunayiga Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an, oluvannyuma ne tuyiga Qur'an, fazdadna bihi imana, ne twongera okunywera ku bukkiriza. Hakadha kanat tarbiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, nabi sallallahu alaihi wasallam bwatu bwe yarera basahaba be. Fa athmarat salabatun fil iman, enderaye gyeyabaleramu nebaleetera obunywevu ku bukkiriza. Wa matanatun fil jihad, ng'obasanga banywedde wakati mu bitala. Wa thabatan fil mawaqif, walinakhudhu ala dhalika mathala. Mwana wattu nga tolina kyobagamba, tobanyenya ku ddiini yaabwe mahama kana al-amr. Tunuulira hadithi ya Abi Rafi mu kyafaayo. Ekyafaayo kino kiyambeko omuntu okulaba nga ofuna ekyokuyiga ku kulera ezzadde lyo. Kya Abi Rafi agamba nti wajjaha Umar ibn al-Khattab jayshan ila Rum. Umar ibn al-Khattab yasindika ejje ila Rum. Fa asaru Abdullah ibn Hudhafa, Abaroma ne bawamba mu ggye lya Umar ibn al-Khattab, ne bawamba Abdullah mutabani wa Hudhafa wakati mu bawamba abalala. Fadhahabu bihi ila malikihim, ne bamutwalira mukama waabwe, kabaka waabwe. Faqalu, ne bamugamba nti inna hadha min ashabi Muhammad, ono ava mbali banne ba Muhammad abazze okutulwanyisa. Faqal, kabaka wa Roma namugamba Abdullah, namugamba nti hal laka an tatanassara, olaba otya hal laka an tatanassara, singa ofuuka omunasara protestandi owona. Wa utika nisfa muluki, bwobivaako ebyo byoliko byokugoberera Muhammad n'ofuuka omukristaayo, obukulembeze bwange ngenda bukuwaako ekitundu, nisfa mulki, nkuwa ekitundu ku qala, kyava mugamba nti law a'taytani jami'a ma tamlik, ogambe ekitundu kyebyo byolina ne bwompa byonna. Law a'taytani jami'a ma tamlik, ne bwompa byonna byolina. Wa jami'a mulki al-arab, si gwe wekka, n'ebyo ebirina bakabaka b'Abawarabu bonna, ne mbeera nga mbikuŋŋaanyiza ne mubimpa. Ma raja'tu an diini Muhammad, kino kyendiko sikivaako. Obadde olowooza nti bino binoonya byanfuna, obadde ogakupa kitundu ne bwompa byonna byolina.
ebibyo bitono n'ogamba ne banno bakabaka banno ne mwenna ne mubikuŋŋaanya bye mulina ne mukola mutya ne mubimpa sisobola kuva ku busiraamu bwe ndiko. Onduru ila haulai nnasi, naye tunuulira ffe tasirifu n'akamotoka katusarafa, obusente mu miliyoni 2 butusarafa, buli kimu. Naye onduru ila nnasi, tunuulira eri abantu. Okumanya siyaru salihin, n'omanya bino, londoolako bano, obeere munywevu ku ddiini yo nga teriyo muntu kyasobola kukuwa nekikulesaawo nekikusuuza ebbali eddiini yo. Sajja ali mu buwambe bamugamba nti tukuwa bino, agati ne bwompa ekifaanagana kitya siva ku mbeera gye ndiko. Yamugamba nti vonno ku bya bulijjo ma rajatu an diini Muhammad, sirubeerera wabula ne bwongamba tarufata aini, akaseera ak'olutemya lw'eriiso soke mpiwummuseemu akaseera ka lutemya lwa liiso, ebyo tebiriyo ku nze, kati tomenyeka. Obadde ogamba ki? Qala idhan aqtuluka, kyabamugamba nti olowooza ate onoowona? Olowooza owona? Nkulaba mu bafu nga te nze ngenda okwettira. Kyabamugamba nti anta wa dhaak, anta wa dhaak, yani akuganye kola ekyo. Okunzita ng'onzitidde ku ddiini Muhammad kyekisinga okubeera ekirungi gyendi, okugivaako nompa kyonna kyolowooza okumpa. Shababu lyowm, muslimu lyowm, basiraamu ab'olwaleero bamanyi nti ekyebbeeyi kyabwe bwe busiraamu. Omanyi nti ekyebbeeyi gy'oli bwe busiraamu? Olwaleero bino ebituweebwa bye tulabanga bye byebbeeyi, tulabanga bye byebbeeyi. Iyadhan billah, omuntu yandigumbidde ne bwe kuba kufa, nafiira ala alhaq, nafiira ku mazima, naye nga la yusrifuhu shay'un an alhaq, wandibadde teriyo kikungula kyokkiriza kukujja ku kituufu mahma kana al amur. Olwaleero ffe ebituwugula laavu, ekyakyusa mwannyoko obusiraamu laavu. Musajja mugati nkwagala nnyo, I love you, nagati n'obusiraamu mbusudde. Oli bwe bamuwa obusimu, bwe bamuwa akamotoka kalasi, obusiraamu abusudde. La hawla wala quwwata illa billah. Temuga nti anta wa dhaak, kola ekyo. Tayina value mu bulamu, ku busiraamu tebulina value. Fa amara bihi, aga nti ono nno alimu alabika alimu yefudde kaliba, n'amulagira fasuliba, n'awanikibwa waggulu. Waqala lirruma, n'alagira abakuba tageti ab'obusaale, aga nti urumuhu, mumukanyugirire obusaale qariban min badanihi, namuba kumpi awo ku mubiri gwe. Ngeri yakumutiisa, temusona kumuttirawo. Wahuwa ya'ridu alayhi, nga bamugamba nti mukulu wandibadde nno olowooza ku kyekugamba. Wayaba, wakasuka busaale naye nga toyina kitomunyeenya. Wayaba, fa anzalahu, ne bamussa. Wadaa biqidirin, nga nti ekyo akasaale tatidde, aga nti mukume ekyoto muleete entamu nga nnene, mugiteekemu amazzi. Fasubba fiiha maun hatta ihtarakat, bateekamu amazzi negatandika okutokota. Wadaa bi asiraini, aga nti olwo nga mutadde wali muleeteyo abawambe ku 2 ku bawambe baffe mu banne, muleeteyo 2 min almuslimin ku basiraamu. Fa amara bi ahadihim, aga nti omunyikemu, oyo mumunyikemu. Fa ulqiya fiiha, nanyikibwamu mu mazzi nga gatokota. Wahuwa ya'ridu alayhi nasraniya, nga bwaga nti obirabye, wandikkiriza ne sikola ebyo,
naye weewuunye gwe baateekamu yaguma ne bamuteekamu bookya bookye namazzi agookya, bookya bookye namazzi agookya. Birooze binzijukiza baganda bange babiri. Omu baamutira Ssemutaawo, muzina entalo z'abano abatufuga. Baamutwala ne bamusiba wansi w'omuti ne bakoleeza ebidomola waggulu nga basibye wansi akandooya hatta maat, paka Allah subhanahu wa ta'ala we yamujjulira. Ssemuto omulala tuba tuli awe wajjakanaawo waggulu mu sitenseni, bano banaatera okuwamba bano abatufuga, tufunyaawo obudamu. Mukulu wange ne bamutwala mu Angola awo, waliwo batulugunyiza omuntu era baali bakumye bafumbye amazzi we bati bagenda kumwokya ne banona maama bagati mukazi wattu oli wano mutabani wo nga bagenda kumwokya mu Angola wandiyanguye. Maama wange n'asaayirira mukazi wattu n'agenda apulidinga ku lwa mutabani we. Bino babikola, bino babikola. Bw'osoma mu Qur'ani mwemiri Suratul Buruj, kutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Baganda baffe wano oyo Professor Basimba bawandika ekitabo Muslim blood bath wali niye abantu yasbuduna ala dinihim, abantu banywera ku ddiini yaabwe. Naye ffe la nasbut, tetunywera ku buntu obutono, tetunywera ku buntu obutono. Subhanallah, tunywera ku buntu obutono. Sajja bamuteeka ku testi ez'enjawulo, fayabuka n'asigala nga thabitu nga munywevu. Kumya amazzi oyo kyezooli. Thumma baka, yalaba munne atokotera mu ntamu n'akaaba. Faqiila lilmalik, bano oluusi gye batulugunyiza ababalagira otulugunya tebabeerayo, ne baddayo ne bamuwa amawulire aga nti baka bwe tukoze ekyo avuddemu ezziga. Innahu baka fadhanna annahu qad jaza, balowooza nti atidde. Faqaala rudduhu, nawe kati mumundeetere. N'amubuuza nti ma abukak, ate obadde okaabira ki, wagambye oli mugumu. Qaala qultu, Abdullah aga nti hiya nafsun wahida tulqa saa fatadhhab, nga nti ekibi kwe kubeera nti omuntu alina omwoyo gumu, olumusuula mu kyoto ng'afa. Fakuntu ashtahi, neegombye bwe kibanga ekyo kyekigenda okunkolebwako, senga an yakuna biadadi sha'ari anfus, senga nina emyoyo mu nnamba nga gyenkanankana obwoyo obundi ku mubiri. Tulqa fi nnar, nga bwekuba kunsuula mu muliro, nga bansuulamu neŋŋenda nga gumugumu gwegufa gumugumu, nga nfiira mu mbeera eyo ey'obulumi. Naye bwe mbanga banzitira ku busiraamu nga mbojabuzibwa bwetyo, kyenonda okubeera nga siri ku ebyo. Tolowooza nti nkabyerwa, sikabyerwa kutya. Faqaala lahu taghiya, kiwaji kyava mugamba nti hal laka an tuqabbila ra'asi wa ukhalli sabilak, nti kale mbitegedde. Yamanya nti ono gwanyeenya takola atya, tanyeenyezebwa. N'amugamba nti kale nywegera kwano ku mutwe, nywegera ku mutwe nkute, nywegera nkute. Wa ukhalli anka. Faqaala lahu Abdullah, n'amugamba nti nsobola okukikola naye bwe mba wakukikola oba alina kunta wa an jamii usari, n'abawambe bonna be wawambye mu ttiimu yange mu basiraamu, bw'onooba onoobata olw'okunywegera ku mutwe gwo nkikola.
qala naam, agati bwonywegera kuba yalaba ekyakyogera era alaba nti kale ajja kuba mukakkanyiza omusiraamu anywegedde omutwe gwange. Abdullah agenda okitunulamu nga obusiraamu tebulina nnyo nsonga na kino bwe kibanga kutaasa basiraamu mu mbeera eno gye bali kati ekyo kale nkikola. Fakabbara ra'sahu, nanywegera omutwe gwe. Wakadima bil asari ala Umar, najja n'abawambe 100 eri Umar bin Khattab. Fa akhbarahu khabara, namubuulira ebimutuuseeko byayiseemu. Faqala Umar, Umar namugamba nti hukka ala kulli muslimin, buli musiraamu yenna ali wano kimugwanidde an yuqabbila ra'sa ibn Hudhafa, ajja anywegera omutwe gwa ibn Hudhafa. Kimugwanidde buli ali wano ajja anywegera omutwe gwa Abdullah ibn Hudhafa. Wa ana abda, nagati nze nsooka. Umar ibn Khattab faqabbala Abdullah. Unzuru ila sumud, unzuru ila sumud. فقبل رأسه كذلك. نمالك متبن وأنس أقانت أن أهل قيسارية أبي قيساري باوان بعبد الله بن حذافة فأمر به ملكهم نار كده فجرب بأشياء ناقتس ونبي تصبر عليها بيقوم كرزة ثم جعلوا له في بيت معه خمر. Bamutuuka kumutera mu kasenge nga mulimu omwenge walahmi khinzir, nga mulimu omwenge nga mulimu n'ennyama y'embizzi. Thalathan, ennaku 3 nga la yaakul, tebamuwadde kyakulya mu kasenge mubasibidde, bataddemu mwenge na nnyama ya mbizzi. Ebiro bimeka? 3 la yaakulu. Naye mwana wattu yabirekawo n'atabirya, yabirekawo n'atabirya. Fatajidu shabab almuslimin, nosanga olwaleero abaana b'obusiraamu abalenzi n'ab'obuwala nga yasharabuna alkhumur, banywa emyenge bwe batyo, banywa emyenge bwe batyo mu ngeri ya kusaaga, balya embizzi. Naudhu billah. N'omusajja bamuwambye, bamugalidde, we bamutadde bamuteereddewo, bamusibye, tebamuwadde kyakulya, bataddewo omwenge, bataddewo na nyama ya mbizzi. Walam yaakul, n'atalya. Fattalawu alayhi, bagenda okuyisa mu bumoli bwe batunuulira we bamusibidde nga mwana wattu omutwe gumenyese bwe guti. Faqaalu lilmalik, ne bagamba mukama waabwe, kadi inthana unuqahu, omutwe gwe gumenyese. Fa in akhrajtahu, kola ekimu ku bibiri, aidha mumujeeyo oba bwe kisukka wano agenda kufa, tujja musanga afiridde mu kaduukulu. Fa akhrajahu, ne bamujjayo. Waqal, namubuuza, ma mana'aka an ta'kula wa tashrab, lwaki toliddeko ebyo byakuteereddwawo? Qaala, namugamba nti mujja kulowooza bubi. Ama inna darura kanat qad ahallatha li, obuwaze bwe mbaddemu bwabadde bwabifudde dda halaali gyendi. Obuwaze bwe mbaddemu bwabadde bwabifudde dda halaali gyendi, era mbakubirya nandibadde mbirya mu ngeri yaki ya halaali. Walakin karihtu, naye ntamiddwa an ushammitaka bil islam, ekiŋŋaanya obbirya kulaba nga obadde ojja kukkakkanya obusiraamu, olowooze nti onyigiriza okuntuusa okundiisa, nembirekawo oba nfa nfe, mbireseewo oba nfa nkolete nfe. Naye nga mbadde n'olukusa obusobola okukola bute? Okubirya mu mbeera gye mbaddemu bibadde binzikirizibwa nga biri halal. Subhanallah, abantu hatta mu kusoomoozebwa tebasobola kulya mbizzi na kunywa mwenge. Olwaleero abali fi rrakha, abali mu mirembe n'ebyokulya mu buyingi bwabyo, n'okusomesebwa n'okumanyisibwa nti ebintu bino biri haramu, tebiriibwa, osanga abavubuka abasiraamu, abawala abasiraamu basanga balya banywa. Ma hadha ddin, ma hadha ddin.
kyava mugamba nti kale ekyo kiba kifaako ekyo nkolera ekimu nkute kabbi rasi wa ukhallilaka 100 asir, nywegere omutwe gwange nkuteereko n'abawambe banno 100 mu basiraamu. Qala amma hadha, kyava mugamba nti ekyo bw'oba kyogambye fa naam, ekyo nja kukikola. Fakabba ra'sahu, nanywegera omutwe gwe. Fakhalla lahu 100 wa khalla sabilahu, n'ata abawambe 100 naye n'amuteerako namuga nti mugende wamugende. Hadha mawqifun wahid min alafi almawaqif, ekyo mbeera emu mu mbeera mpitirivu zojja okusoma ku bantu abalongoofu gye banze banywereramu ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu, naye ffe eddiini yaffe twagifudde nga ya muzannyo, kintu kitono nnyo kituwugula ne kitujja ku mazima. Ayuha nnas, attarubiya, engeri gye tuleramu abaana baffe. Leero omutima gw'omwana we okuva nga muto kukubeera nga eddiini ye ya nsonga. Alwasail, nsonga endala tujja kuziraba insha Allah bw'anaabanga Allah tuleseewo omulundi ogujja, mukkirize tukomaawo. Lakin uthbutu وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.